Samu Nkubito y'omu ku bannansi ba Rwanda omuwendo gwabwe ogutaasanguziddwa Minisitule y'ensonga z'omunda beegudde mu buufu nga kigambibwa nti babadde bagezaako okufuna paasipooti za Uganda mu ngeri ey'olukujjukujju. Kubanga bwe yali ajja wano yakozesa endagamuntu eno ey'e Rwanda, eno National ID y'e Rwanda gye yakozesa. Bwe twamubuuziza yakigambye nti yagirekayo e Rwanda nga tayagala tumukwate naye n'atamanya nti mu sisitimu mweri. Ono n'abalala basangiddwa nga balina endagamuntu z'eggwanga lya Rwanda ssaako n'eza Uganda ze babadde basazeewo okweyambisa okwefuula bannayuganda. Ogenda kulaba omuntu alina endagamuntu y'e Rwanda alina n'eya Uganda kyokka aze wano okusaba passport. Ffe tukole ki ng'aba immigration? Tumukubire mu ngalo really? Kiba kitegeeza tugenda kugaba passport nga tugabira abantu abatali bannayuganda. Omwogezi wa Minisitule y'ensonga z'omunda Simon Mondei agamba nti okusinga obuzibu buvudde ku bannalwanda abaagala okwerimbika mu ggwanga ly'Abanyarwanda aboogerwako mu ssemateeka nga bannayuganda. Yono Omunyarwanda yali wano mu 1926 saagala abantu babeere babalimberimbe. Bw'oba omanyi nti jjajjawo oba jjajja wa jjajjawo, bw'oba olina empapula ezo eziraga nti jjajja oyo oba wa jjajja wa jjajjawo yali wano mu 1926 nga basala ensalo za Uganda, ojje otunyonyole tujja kukuwa passport. Bwe Abanyarwanda betwogerako mu constitution. So saagala tukonfusinge ebintu bibiri. Saagala tukonfusinge Abanyarwanda abali mu constitution betwogerako ne Rwanda ng'eggwanga. Atangazizza ne ku bibadde byogerwa nga bwe waliwo abantu abakaluubirizibwa okufuna paasipooti olw'enkula yaabwe nga bateeberezebwa obutaba bannayuganda, n'agamba nti kiva ku bantu bano obutaddamu bulungi bibuuzo ebiba bibabuuziddwa. Ebintu bino tebi happeninga ku bantu bano bwe batiboka. Waliwo n'Abannayuganda bennyini abajja wano ne baamiwa passport. Lwaki? Omuntu ajja n'omubuuza taata waani ng'atamaatama butamatama. Maama wo takuwulira maama, jjajjawo ng'asirika buzizi kati omuntu waatyo tomukubira mu ngalo. Oba olina okumutuma genda otuleetere maama ajja atubuulireko ebikukwatako. Kyokka Mondei ategeezezza nti bannansi ba Rwanda bokka si be bakwatiddwa nga bagezaako okujingirira ebiwandiiko ebyebafuula bannayuganda, wabula waliwo n'abamawanga amalala nga ku bano kuliko n'abanoonyi b'obubuddamu nga mu kiseera kino emisango egisoba mu 300 gye giri mu kulondoolwa. Bino we bijjidde nga waliwo okweraliikirira mu bannayuganda olw'omuwendo gw'abagwira okweyongera buli lukya naddala mu bitundu ebya Kampala okuli Kansanga, Gaba, Bunga n'ebifo ebirala nga bano batandise n'okwenyigira mu bulimu obutonotono. Mondei yategeezezza nti abasinga ku bano bagwira ekikalubiriza Minisitule y'ensonga z'omunda okubakomako. Kyovudde olaba wiikendi ewedde ku Lwokutaano twagenda kiro ne tubagwamu nga tebatutegedde era twabakwatanga ensenene ne tubaleeta wano. Naye obuzibu obuliwo abantu abo abasinga obungi banoonyi ba buddamu ba refugees, era nga bwe mukimanyi etteeka teritukkiriza kukwata abanoonyi b'obuddamu ne tubasiba. UNHCR n'ebitongole ebirala bijja kusituka. Ministry esabye abagwira abatalina biwandiiko babatuukirire batereze ensonga zaabwe. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi.